bajjajjaffe baalugera era ne lutuuka nti emitawaana tegimanya nnyumba mbi. Naye ne Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa omwaka 2025 alifa agwekokkola ng'akyali ku kaweefube n'olutalo olw'okulwanagana okunafuya Robert Kyagulanyi Bobi Wine wano ku ground, ebintu byongedde okumwefuulira wabweru wa Uganda. Amerika we bukeeredde olunaku lwaleero ng'etaddeko terror alert ku ggwanga lino erya Uganda. Bangi bandibanga ekigambo ekyo bakitwala ng'ekiri nnomo, naye mu vidiyo eno ngenda kwegayirira n'obuwombeefu obw'ekitalo mpa omwaganya nkunnyonnyole implication oba ebirabo ebiva mu terror alert eri oyo gwe baba bagitaddeko, emitawaana n'emiteeru gy'aba ayolekedde. Njagala ojjukire nti kino kijjidde mukadde nga bannayuganda abawangalira e UK, bannayuganda abawangalira mu Amerika, bannayuganda abawangalira mu bitundu ebiri mu Europe bakateekawo embeera okulaga obutali bumativu, abamu ne batuuka n'okulumba ekitebe eky'amawanga amagatte, abalala ne balumba mu Paalamenti ya Europe, abalala ne bateekako embeera y'okulumba wali ku kitebe kikulu mu Washington eky'Amerika okulaga obutali bumativu ku mbeera eri mu ggwanga lino erya Uganda, naddala ng'ebateekeddwako bannayuganda abalina okubeera abakuumaddembe kwogatta n'abo abalina okukwata n'okulwanirira eddembe ly'obuntu, wabula eddembe eryo bo ne balitwalira mu ngalo. Mwami Tibahaburwa abadde kaweefube era nga yakatuma mutabani we agende abeeko okwogerezeganya kwakola n'abakulu okuva e UK, naye bino byonna nga bikoleddwa ate tuwulidde ng'agava mu Amerika ategawooma. Nakikugambako emabegako gwe abadde agoberera ku mukutu wano nti emirundi emingi UK kyetera okukola n'Amerika eba enaatera okukikola, era teyitawo kabanga kanene kinene nnyo lunaku lumu oba bbiri. Ate era ne UK oba Amerika kyetera okukola ne UK etera okulabika nti ekikola kwoyo omuntu aba atunuuliddwa mu kifaananyi. Ennaku ntono nnyo emabega terror alert nate yafulumye ku ggwanga lino erya Uganda. Kabonero ki era biki ebiddirira? Mwenna mubadde nga muwulira Mwami Tibahaburwa nga akuutira nnyo amawanga g'abakyeruppe n'abawangalira mu mawanga ago okujjumbira okujja ano mu Uganda okuteekawo kye tuyita investment oba okuleeta kapito waabwe bamuteeke mu ggwanga lino. Ebbanga lyonna bakyeruppe bano babadde batunuulira investment climate eya Uganda, ne balabira ddala nga Uganda mu butuufu bw'obanga okutta obuwumbi bwe bwa ddoola oba obukadde bwa ddoola n'obuleeta n'obuteekamu, oba toli reliable to profit, oba toli sure oba amagoba onaagajjayo nga ne maali yennyini nnyini gy'otadde mu ggwanga lino oba tolina bukakafu nti ddala eyina obukuumi ekimala. Ye Mwami Tibahaburwa yali amanyi nti nno bw'ajjayo eryanyi eringi n'aliteeka ku bantu bokka bannayuganda be bafiirwa oba Kyagulanyi aba ayongera okumunafuya. Kumbe gyakoma okuteekawo eryanyi eritali lya bulijjo era eritagwanidde kulabikira mu bantu, gyakoma naye okwettira akatale ak'abantu abaali badde bajja ne bakola kye tuyita investment mu ggwanga lino. We twogerera terror alert yateekeddwako eggwanga eri Amerika eyongera okonfaminga nti Uganda kifo kikyamu nnyo omuntu okuleetamu kapito we, ekirala nti Uganda kifo kikyamu nnyo omuntu okujja okukyala. Wano gavumenti eba efiiriddwa mu ango bbiri. Abandi abali bajja gamba nti Kyagulanyi yakyankalanya eggwanga lino era yalyonoona mu mawanga g'e Bulaaya. Abange bwe mbateerawo question ku tebo ne mbagamba nti Kyagulanyi yawamba abantu, Kyagulanyi yatulugunya abantu, oba Kyagulanyi mwali mumulabyeko mu yunifoomu y'ebyokwerinda nga ayina effujjo lyakola ku bannayuganda? Bino byonna bikolwa Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Ate Kyagulanyi bw'agenda eri e Bulaaya n'abyogerako oba n'abyogerera yonna gy'akubira laale, ng'olwo Mwami Tibahaburwa agamba nti oyo alina obukyayi ku ggwanga lino kubanga alyogerako bibi byereere. Tayogera bibi ku ggwanga wabula ebibi abyogera kubanga gavumenti ya Uganda ebikola eya NRM, era okubyogerako aba ayagala bikolweko birekeraawo okulabika nti byafekitinga bannayuganda n'okuwa favorable investment climate eri abantu abaali badde baagala okujja okuteeka kapito waabwe mu ggwanga lino. Kati nkututte emabegako Mwami Tibahaburwa abadde nga ayina ekifaananyi kyatunda gye tuli
nga bannayuganda. Kuviira ddala nno mabega okujjako nga mbadde temukiwabudde. Mujjukira bwe yatugamba nti nno waliwo koni wano mu ggwanga Uganda akabinja ka LRA. Akabinja ka LRA ebikolobero ebyakolebwanga ku bantu mu Northern Uganda byateekebwanga kuko. Koni ne bwe yatuuka okulajana n'agamba nti bannange banteekako gandiga kulibwa mpologoma. Ebyo byonna mwami Tibaaburwa byayogera bya bulimba era bikyamu. Mbeera ntya nga njagala okubeera nga nkulembera abantu ate nga benjagala okulembera bentematema bentemako ennyindo n'emimwa ne mbateekamu kufulu. Munnange bino byonna twabitegedde luvannyuma nga Koni eyali ayogerwako mu kifaananyi yawaŋŋanguka dda n'afuluma eggwanga lino n'addukira mu Central African Republic. Bwe yamala okufuluma n'awaŋŋanguka okuva mu ggwanga lino ebikolwa bye ne byeyongerayo nga bittinta. Ne nkijjukira nti mwami Tibaaburwa abadde alina ekifaananyi ky'atunda okuva emabega nti ye hero wa Uganda, ye mukuumi nnamba emu owa Uganda. Mu kwagala okulwana okukuuma ekifaananyi ekyo nti ye mukuumi nnamba emu owa Uganda, kyangu nnyo n'okweteekerateekera obutujju, kyangu era n'okweteekerateekera obuyeekera ne bubeerawo mu ggwanga lino. Gw'ate kankuwa ekyokulabirako ekyangu. Mulaba eggwanga era Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo mwaka ku mwaka ebadde ettunka n'akabinja ka M23 oba giyite March 23rd movement. Not until omwaka ogwa 2024 alipoota ya UN bwe yafuluma ng'eraga nti nno M23 linnya bunnya oba kigambo bugambo, naye kabinja akalimu amagye ga Uganda ga UPDF kw'ogatta n'amagye ga Rwanda ga RDF. Tuba tukyali awo mu mwaka guno gwennyini ogwa 2025 wiiki ng'emu emabega ne kikonfirming ya beyond doubt nti obubinja bwonna obw'obuyeekera bwe mulaba obuli wano mu DR Congo n'obuli e Uganda bwonna buteekeddwawo babutondeddwawo eggwanga lya Uganda abalifuga n'abafuga eggwanga erya Rwanda mu bulambulukufu nti mwami Yoweri Kaguta Tibaaburwa yeekuriyetingira obubinja obw'abayeekera n'abatujju. Wano twalaba ekintu ekitaali kya bulijjo ku 3rd June olunaku lw'Abayuganda Matters wano mu Uganda. Twalaba ekintu ekitaali kya bulijjo ku kubaluka kwa bbomu okwaliwo wali eri ekigo. Twagenda okulaba nga ate UPDF efulumya alipoota ndala n'ab'ebitongole birala bafulumya alipoota ndala. Bano bagamba twagoberedde omukyala n'omwami nga bavuga boda kuva eri roundabout ekyengera ne tubagoberera ne tubaleeta ne tujja nabo ate baatuuka wano ne bakwata eri ekigo ate bakwata eri ekigo ne badda wali. Byonna nga bajja batulaga nti nno abatujju baabategeererawo nga n'ebbomu tennaba kubaluka. Naye ate munnanga abatujju ne babaluka ng'ab'ebyokwerinda tebannaba kubayintaddikitinga oba kubayingirira, bbomu n'ebaluka. Abange ani aba yatega bbomu eyo? Tulabyeko ku bajjeno nga bakwatibwa ne baggalirwa mu makomera nga bavunaanibwa ebintu ebitakwatagana ebitategeerekeka, naye nga babajjweteko okubeera nti be bamu ku babadde emabega ow'okutega bino ebibwatuka ebiviiriddeko abantu okufiirwa obulamu bwabwe. Eriyo n'omu ku baali bakulembera ekitongole ky'abambegano mu Uganda ali e Makindye gwe baggalira naye nga bamulanga ki mu kulya mu Uganda lukwe kubaako ebintu bye yalinga atega wano ne bibaluka ne bitta abantu. Tufiiriddwa obukadde bw'abantu bwe mutamanyi muwendo, emitwalo n'emitwalo, enkumi n'enkumi ng'abantu bafiira mu bintu ebitategerekeka mu ggwanga lino. Naye nga Uganda eba eyina kigendeerwa ki oba gavumenti ng'eyina kigendeerwa ki? Kwagala kuteekawo kifaananyi kiri nti Uganda bwe munaagijja mu mikono gya mwami Yoweri Kaguta Tibaaburwa egenda kulumbibwa abayeekera n'abatujju, era ne bakulaga nti be bakonkara aba East Africa wano mu byokwerinda. Bakulaga nti buli ggwanga be bagendayo bwe bakuuma obutebenkevu, naye wakati mu kugenda mawanga ago okukuuma obutebenkevu baleka Uganda ng'ate yo teyina bukuumi bumala. Tubagamba abange mumunaaba bataata nabaki abagenda ne mugaba obukuumi ku mulirwano nga naffe obuli wano e Uganda tebutumala. Muba kubanga ddala obukuumi bwe mugaba bwa muggundu tetwaliwuliddeyo bawambibwa ne babulawo ne bataddamu kulabwako, kubanga Uganda ebeeraga nti obukuumi bweyina bumala. Ekyembi oba ekyennaku baatuuka n'okuteeka kamera buli wamu, naye ku buli kamera gye baateeka buli wamu wallahi kamera eraba opposition teraba batujju.
kamera eraba opposition teraba batemu. Kakati bwe banga buli kamera gye mwateeka ku makubo teraba batemu, teraba batujju, teraba bayeekera, ng'eraba opposition na bikolwa bye beenyigiddemu ebiri mu mateeka. Mutubuulire ani aba ali emabega w'abatemu bano, era ani aba controlling abatujju bano? Bali mu bitongole byammwe byakwerinda oba commander in chief yagamba nti nedda oyo namutumya akole mission eno? Wano nkijjukira Katumba Wamala bwe yakubwa atuuka okufiirwa muwala we Nantongo, Mwami Tibahabulwa yavaayo n'agamba nti obuberege obwo abumanyi. Njagala mumbuulire bannayuganda, kuva Edward Katumba Wamala generali akubwa, alipoota y'okufa kwa muwala we mwali mugifunyeeko? Nandibanga ndi wano naye nga mwe mugimanyi era mwagifunako, mumbuulire. Eri omuntu yenna alina ku alipoota y'okubwa kwa muwala wa General Edward Katumba Wamala, ayimini okuttibwakwe n'okubwa kwa munnamagye yali amukuuma? Ne General Edward Katumba Wamala okubanga olunaku lwa leero atambula nalyo mu mubiri? Abange twafiirwa afande wano yali IGP, yali AIGP, AIGP Andrew Feriche Kaweesi yakubwa nattibwa. Obuberege Mwami Tibahabulwa bwamanyi obulungi, naye njagala mutubuulire obuberege obwo bwali bukwatiddwa era obuberege obwo byagwerawa? Abanga amawulire nga gabadde gattinta nnyo. Lwaki obuberege obwo tebwakwatibwa ne buggalirwa? Twafiirwa wano yali Meja Bama Mafiina yafa. Alipoota y'okufa kw'omwami oyo yalagawa. Temugamba nti njibanja ku lwange, nedda. Twagala nnyo abantu okulabika nti bafuna obwenkanya ku butujju n'obuyeekera obadde bujja bubakolwako mu ggwanga lino. Kubanga ate watugambanga nti Koni yali emabega w'ebikolobero bino. Koni taliiwo, wamutwala ne mu International Criminal Court n'omuwawaabira. N'ebikolwa bya Koni bikyaliwo. Abantu bakyawambibwa, abantu bakyattirwa, abantu bakyayokebwa mu mayumba gaabwe. I think a fortnight ago, wiki bbiri, abantu mu Northern Uganda abawererako ddala 100 amayumba gaabwe gaayokebwa. Oba mubijjukira, oba yali Alobteng, amayumba gaabwe gaayokebwa. Naye nga mwali mugamba nti ebikolwa bino byalinga bikolebwa Koni nga yayokera abantu mu mayumba. Koni atali Uganda, eyawaŋŋanguka mu Uganda, gwe mwawabira mu International Criminal Court, gwe twaligambye nti kale yandibanga yawaganya n'ayingira Uganda. Mwate muyina ebyokwerinda gguluggulu biri tight. Mutu ashuwaringa nti obukuumi tuyina bumala, nti mutuuka n'okubugabako ne ku mirirwano. Koni aba yayitawo okwokya abantu abo. Ani yabookya? Tuvaawo tudde Empondwe. Empondwe ekyaliwo mwafiira abantu 24 Nakyera, actually baali 32. Nakyera liikirira nnyo nenga gavumenti yaffe yo ejaganya nnyo ng'eriyo abafudde. Abantu b'Empondwe baafiira mukadde nga twakagenda mu general election. Abantu b'Empondwe baafiira. Buli we tuba twolekera akalulu Uganda efunamuko obutujju, Uganda efunamuko obuyeekera, kubaluka kwa bomu ng'okwo, bantu kuwambibwa. Nenga tugenda okuwulira nti gundi yawambiddwa nga Father Deudati. Gundi yawambiddwa naye amagye ge gamulina. Nenga yawambibwa oluvannyuma lwa wiki bbiri. Tugenda kakati amagye agalimenti okuuma abantu ate ge gawamba abantu. Amagye tegabanga gennyini gekolako obuyeekera. Era nga tegabanga gennyini ge gali trigger happy. Lulimi lwa Kinnamajole nange. Trigger happy. Amagye tegabanga ge gali emabega w'embeera eno nga gaduumirwa omuntu omu okola effujjo lino. Kati America n'amawanga amalala bwe ga issuinga terror alert oba ne ga issuinga security alert kuffe, kiba kya bulabe nnyo nga gye nkomye okwogera. Lwaki? Tulina abantu be tukolagana nabo, abantu baffe abali e Bulaaya, abaali badde baagala okujjako wano ku butaka okulya ennaku enkulu.
naye amawanga gye bawangalira gabagambye nti bw'ogenda Uganda ogenda ku lulwo. Bw'ogenda Uganda n'owambibwa ogenda ku lulwo, ffe tetugenda kuwondera. Kubanga Uganda erimu obutabanguko. Ge makulu ga security alert eyo. Nti Uganda erimu obutabanguko, Uganda erimu obutemu, Uganda erimu obubbi. Bigenderere ng'otambula. Uganda erimu abatujju. Naye abatujju nga be baliwa. Ogenda okugenderera ebikolwa eby'ekitujju kwe kuwamba abantu. Ebikolwa eby'ekitujju kwe kutulugunya abantu okubakuba. Bani ababyenyigiramu era ababikola bitongole byakwerinda. Kakati bafaaki era bakola kyaki. Nti mwami Tibaaburwa alina image gy'abadde ng'atunda. Nti eddembe lye mulaba mu Uganda otulo twe mufuna tutandikira ku Yoweri Kaguta Tibaaburwa era ku Yoweri Kaguta Tibaaburwa kwe kulikoma. Byabulimba. Byabulimba. Kyoyagala otugamba nti nga tonnajja bannayuganda baali tebeebaka. Otulo mututegeera, mutumanyi bulungi otulo. Otulo nga twakulumya otumanyi tubeerako ebyo nti mpulira ninangoba. Mwami Tibaaburwa ekifaananyi ekyalwanye ennyo kitunda muffe. Nti emirembe gye tulina wano Uganda gyetolooledde ku ye. Nti akalembereza ke tufuna okutambulako ekiro katandikidde ku ye. Nedda, Uganda yaliwo nga taliiwo. Era Uganda egenda kubeerawo ng'avuddewo. Ye kennyini ye yatabangulanga eggwanga ku mulembe gw'Obote. Kino mbabuulira kubanga yali mu kitongole kya byakwerinda. Yali mu ministry nambeera nga yagikulembera ebyokwerinda. Kati wabanga ye yali ng'agikulembera ddala ani yatabangulanga ebyokwerinda nga ye yali ng'abikulembera. Aboogerera bubi naye ng'ate yabakolera. Aboogerera bubi naye ng'ate mu gavumenti yaabwe mwe yali. Kati ye yali mu gavumenti yaabwe nga bakola effujjo eryo nga batemula abantu, babba abantu, nga tebaganya bantu kwebaka. Ebikolwa bye bimu tunaamanyirawa nti nno ye yabyenyigirangamu ayonoone bali. Tunaawakanirawa. Kati leero gwe Munnayuganda ali atugoberera, Amerika ekawaŋŋamudde. Mulinde okulaba ku lukalala lw'abantu wano nga bateekebwako envumbo mu kabaŋŋampawukaaga. Abenyigidde mu impunity mu kalulu. Abenyigidde mu ffujjo ku bantu mu kalulu mu kampeyini eno. Ate okumanya nga mwami Tibaaburwa emitawaana gyeyunanjuye. Owulidde abantu bakutaddeko olukongoolo nti oli mubbi bulijjo ow'akalulu ate era obagobewo we bagenda okulondera. Nga bafunye opportunity okukuuma akalulu kaabwe ate era obagobe. Okonfaminga kibagamba nti oli mubbi lukulwe typical thief. Okonfaminga ebigambo bye bagamba nti you are a typical thief omubbi lukulwe. Gwe kennyini ojulira yonna gy'ogenda ne mu bigambo byo nti gwe oli munnamagye oli mulwanyi NRM libattemu. Mbuulira amawanga g'e Bulaaya we ganaawona oba we ganaafunira omwagaanya okugamba nti Uganda galeme giteekako teralaati oba security alert. Nga gwa konfaminga nti oli mutujju. Afuga eggwanga bibadde nga bigambo bye nga ye kennyini ye konfamingira nti ye mutemu. Tabyogedde gumu oba ebiri. Era n'ekiboga awo yabadde kiboga n'abiddamu n'agamba nti yalwana era mwetegefu okulwana. Ne mbagamba agenda kulwanagana naani? Kubanga ewali olutalo wabeerawo abantu babiri abalwanagana. Kati ye agenda kulwanagana naani? Ne bannayuganda baalina okukuuma. Agenda kulwanagana ne bannayuganda babadde afuga emyaka 4 agenda kulwanagana naani? Kyetuva tubagamba nti temutulekedde option okujjako okubateekako buli kibi kyonna ekikolebwa mu ggwanga. Nti bwe buba butujju mwandibanga mumubuli emabega, bwe buba butemu mwe mubuli emabega. Kubanga njagala ombuulire omuntu ajja ku kitundu n'awamba omuntu n'amutwala. Bw'awamba omuntu n'amutwala, kati ffe enkeera bwe tuwulira nti eriyo omulala eyawambiddwa ng'omuwambi tumumanyi, oba oyagala tuwaayiriza era tutandikire kwani nga tunoonya omuntu eyo eyawambiddwa.
era tuba tulinatandikira kuono gwe tulabyeko kale gundi ono yabeere mabega w'ebikolwa nga bino. Uganda bannange, program ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba yo eri awo gwe nayo nembeera muyite etali nnungi akulombera edduwa embera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi. Mwongere kugumya nnatti. Kuba buli kintu kyonna ekikolebwa internationally tekirekawo NRM ng'eyimiridde. I'm telling you. Bino bemuwulira nti bapapala, tulina amagye, tulina Bank of Uganda, tulina Parliament, tulina Judiciary, wa n'abaaliko be mwajjako baabirina. Balina Parliament, balina Judiciary. Nabo baali bagagga kuba be balina ekittavu ky'eggwanga. In fact, ate bo balina bulungi kuba Uganda teyalina mabanja. Kati eyina amabanja tomoni. Bo balina bulungi kuba Uganda teyalina mabanja nga buli kikumi kye bafuna kigenda ku bintu byekiteekeddwa okukola. Naye mwe muli bubi. Olaba bali abaali kale balina omwoyo gw'eggwanga nga balirumirirwa nga balikolera n'ebyamagero baagenda. Olwo mmwe myaka 40 mbu mukyalenga foundation na wacha kanve ne wano wamma abankumire Lugaba abankumire Lugaba mbagala nnyo.